Bassebo ne bannyabo nsanyuse nate olwaleero okubabuuzaako amannya agange nze afande Nseegula Mirambo mutabani w'omugenzi Ezekiel Kigundu Kiwanuka omusajja yavuga Ssaabasajja Kabaka nga wasana Jjinda. Era nga nze nali bodyguard w'omugenzi Lutakome Kayiira, Dr. Lutakome Kayiira. Nfolowinga ebigenda mu maaso e Kampala. Kye bakoze bakikoze, tewali maneeno. Ffe tusirise naye kambawulire ekintu kimu. Ffe bwe twali tuwangula olutalo olw'ekiyeekera tetwangwangula kubanga nti amakerenda gange galwalemu, tetwali wangula kubanga nti twalina emmundu. Twawangula olutalo kubanga abananchi baatukkiriza. Nze neewuunya abantu b'e Kampala, sigamba Abannayuganda, neewuunya aba gavumenti abalowooza nti emmundu bokka bemanyi ogikuba. Emmundu teyinza kutwala eddakiika 5 nga sinayigiriza abaana kukuba byuma. Kanfune akakisa kano mbuuze ku baganda bange ab'emikwano, abooluganda, bembonaabona nabo, aba bodaboda bonna mu Uganda yonna nga sosodde mawanga. Mwebale nnyo bakyali bange era mbaagala nnyo. Naye kye baakoze eky'omwana kye baakoze okumutta mu mabira, ffe tubiraba era tubitaddeko amaaso abiri. Ffe tetulina ttabu, tetulina ttabu. Kati bo badde awo beewaane kye baakoze mu mabira kyabadde okke oba kyabadde kyakyama. Bakyali bange mwetereeze. Nze nkyogera nga nze afande Nseegula Mirambo nga n'ogwange mweguli, kubanga abasinga obungi bagamba Nseegula Mirambo ng'ogwabwe teguliimu. Bamuseveni bwe baatukolanga baatuyiwangayo tugende tukuba abantu amasasi, bonga badde mutuuseewa tewali ttabu. Ssebo nammwe mujja kugenda mwakubya omwana amanda, ffe tubiraba. As of this morning mbadde kino kankiddemu, as of this morning mbadde mu United Nations mu meeting ebadde closed doors, seetaaga kwewaayiriza. Mbadde mu United Nations mu meeting ebadde closed doors ng'ekwatagana n'engeri abantu bye bafaamu e Uganda. Nze sizze kwewaana, sizze kuggyako gavumenti, naye mujja genda. Muli ku muntu wa bulijjo gwe mucunya, muli ku buntu aba bulijjo bwe mucunya be musimula kopa. Bakyali bange mwetereeze kubanga emmundu naffe tuzimanyi. Nkimanyi nti kuno aba NRM mwebali kuno ku vidiyo eno gye nkola essaawa zino. Mbasabamu aba NRM bwino mumuzeemu mugambe bakama bammwe nti bye bakola tebiri mu magezi. Toyinza kuddira mmotoka ya UPDF egenda etomera omwana nga talina kyakoze. Kali nninde nanga ayogera eby'ekisiru nga bw'akola bulijjo. Bwe yayogeranga eby'ekisiru ate abakubye abantu amasasi, ate bavudde Congo, ate kakale enanga njagala ojje ku TV ogambe abantu nti emmotoka eyatomedde omwana yavudde Congo nga bw'okola bulijjo. Enanga bw'onoogya mu uniform yo ya poliisi abantu bagenda kulya nga nkoko oba nga mucyomo. Nze nkubuulira nkimanyi bakozesa era teryagaanyi.
nze sitera kukola zino ziraivu zammwe zino nze sijja kuvuma gavumenti naye mbabuulira bakyali bange mwetereze ekikopo kigenda kuddamu kikaabe abakimanyi mukimanyi abakitegeera mukitegeera mwakubya mwana amanda ffe tusirise naye tetuli basiru nze bakyali bange mbategeeza ku gulawundi abaana kwe bali abali mu UFM abali mu FEDEM abali mu NRA nga kati balina ffe nze sikyali waloko ndi international era nzija mu December ne ticket njagipostinga n'ennyonyi njagibawa kwendi mu nsimu ekopa kitandike kikaabe ebyo soogera bya wolokoso nyingira mu December okujja okukyalo okukwoza ku malalo g'abazadde bange sizze kunoonya lutalo naye nkibabuulira ndi njagala mukitegeere nti bakyali bange weetuli nzija ngenda kubawa tiketi yange amangu gange kisaba kiguddewo ngenda kubawa ennyonyi kwendi ngenda kubawa buli kimu kubanga nina abandi mabega bano kati mwetereze mulekerawo okutiisatiisa abantu simanyi mwagambye biki bino babitaani ebyokulonda scientific my ass no problem go ahead mukole scientific teri abaganye naye mugezeeko mu baakalulu mugezeeko mu bbo obululu bakyali bange ffe tusirise tetujja kubanyega abantu bagenda kuyiika mu nguudo kati mbawa alert bajja kuyiika mu nguudo mutandika obasimula amasasi bwe mubasimula amasasi ffe tuyingirawo nga bazze okutaasa kikoleere luno si lugambo olwaleero mbadde mu meeting mu New York eyo information gye mbadde nayo setala kugyogerako era sijja gyogerako era setala gyongerako naye nze mbabuulidde nti ffe tukola report nze nkola nnyo comment egamba nti amaaso ku lutimbe meaning tukola report we are writing it down ffe amaaso ku lutimbe ekintu bwe kiba nga kibi nga kya gavumenti nze soogera bingi ngamba akantu katono nnyo ffe amaaso ku lutimbe ntumira ababodaboda bonna mu Uganda nga sosodde mawanga there is a game behind it mwagana okuzuukuka by now you should know ntumira ababodaboda bonna mu Uganda nga sosodde mawanga nze sina kabira mukyala wange alina gyava afu munyarwanda afu munyankole naye ababodaboda balina gye bava nabo abatoolo abaganda abateeso abalugwala bonna bakyali bange mwana mubeereemu mwebereremu ate lwaki mbatumira kati kankibabuli mwe muli battalion mu Uganda zonna kino eno video njagala tukola mu 7 buli agisharinga njagala ugisharinge eno video njagala mugisharinge mugituuse ku mu 7 kuba mu 7 yammanyi ekyo si kyama nze si wakwekweka mu 7 alina okitegeera tojja kkira bukeezi ku makya gwotomeza abantu emmotoka ono omwana nabukenya bamutomedde ono bamutomedde ffe tusirise busirisi ffe tetugwangako mutooyi bakyali bange tetugwangako mutooyi bakyali bange kano akalenzi kemwepanseeko kabatwala ka Bobi Wine kemwita akalenzi alaali nze mbabuulira mutadde ku Bobi Wine mumufudo w'ebigere bakyali bange mwetereze kubanga aliko bano mubalaba bano mwetereze mukole effujjo lyammwe zijja kwaka be mundu okubye mundu mwajja nazo twaterembuza twafuna obwogerero sebo naffe twazikuba nze ng'omukubo bodegaadi wa Lutakome Kayiira kina kinafunamu nakati mwaterembuza mwafuna obwogerero sibo nange nakubye mundu nange nesifuna bwogerero naye ate kati gyenkuba nina obwogerero so nze mbadde mbasaba mwe bannayuganda bannange mugambe mukama waffe ono wa babiyita ki scientific boss bagambye agenda kwogera ku lwokubiri tumutaddeko amaaso abiri tumulinza omulaba ate siwana ewanga waka tumulinza omulaba ku kitebe tulabe byayogera America efeesizza abantu emitwalo mingi Uganda etalina technology
tennafiisaayo n'omu. Nze neewuunya ensi. America efiisizza emitwalo gy'abantu ku bino ebya covid bino bye tuliko bino. Si biwaani bakyali bange nze kambabuulire. Oyo gaayi bw'aba agamba nti ewaffe yayingira atulaga emirambo egifudde covid. Waliwo omusawo yavudde e Bungereza namulabye. I noticed him. Namulabye yazze e Bungereza gye yayita tumanyiyo tetujja kumwogerako. Ali mu Kampala. He's going to run for Rubaga. Oyo musawo yali covid, is a covid patient. Yavaayo ebaliba alina ebitambuliso byonna abirina. Ali mu Uganda as we speak. Kugamba ye nti nibwagezaako kumukwata kati ate kati yawonya buwonya bantu. In other words, singa bamuggyeko abasobola okuyamba abantu. So nze neewuunya engeri Uganda gy'eddaawo nebuzaabuza abantu. Achenge yabadde ewaabwe oba yabadde agaba ayigiriza kugaba masiki ng'ate Achenge ate yayambadde masiki. Ebyo saabitegedde. Okay? Kugamba nembeerawo nga nsobeddwamu katono. Naye fe amaaso ku lutimbe zijja kuddamu zikaabe bakyali bange. Temugezangako ne mwewaana mbu twatere mbuna twafuna obwogerero. Abamu tetwafuna bwogerero. Era y'ensonga lwaki tulimu ekizairo. Ndimu ekizairo because of them. But I fly in every fucking year. I fly in, I land in, I go home, I do whatever is necessary. Oba ekiri their family, I depart. Nitambula ningenda. So, and there's a reason behind it, banange. Waliwo ebintu byemu byentulira nenseka n'okuseka. Obunyonyi bwe mulina mu ttaka ebbombo mwatandika ekintu sijja kyogera mwe mukimanya abasirikale. Tubalaba wano tuli ku kamukooda recording. Tubalaba kimukola ebbombo underground. Okay? Obunyonyi bwe mulina buno obuyita mbire tumanyi how many you have. Anti-aircraft ze mulina zonna tuzimanyi the amount. Butanka uli mu Uganda bonna tobumanyi ate nga temutwangako ku information ne bonna tobumanyi. Helicopter ze mulina zonna tuzimanyi. Kakati bino bye muddaawo kutigomya abantu mufuule bano ba LDU nga tebamanyi na okubeera musirikale kyekitegeeza. Okubeera omusajja omusirikale tekitegeeza nti kuba abantu amasasi oba tubamalewo. LDU ekoze fujjo naye ate nenya gavumenti nti gavumenti tevaayo negamba nti bannange mutusonyiwe twakoze bubi. If you do wrong, wrong is wrong. Bwabaawo ekikyamu abainara embasabamu abali kuno kubanga bayingira mu account yange ne balowooza nti nze nja giggalawo. I can't close my account. I want you to get in my account. That way I can get your IP address. IP address. When tujifuna naffe tubasika ayine batutuusa ku kirala. So abainara mu abali kuno awuliza tubasanyukidde nnyo era tubaagala nnyo. Bw'okuyingira mu account yange, I'm so happy. Thank you so much for breaking into my account. And whatever you do, we do. Whatever you do, before you actually do it, we know. Kubanga already tukubalina wano ku data. So I'm not closing this account. Njagala mu musigalako nga mutapinga ebyekisiro. It's very okay. Kubanga ffe tubalina awo tubaagala kyekigendererwa. I'm not going to close it. So nze ntunula kandabe kiki ekirala. Omwana gwe basse mwogeddeko. Omwana gwe basse mu mabira. Oyo gaayi katumubale nti afuuse we namugongo bamata. Babayita bamata abazira. Ayingidde mu kitabo. Sauda Madada nkwebaza okubeera nti walabiseeko ekitali kya bulijjo. Okay, mama abaana. Segirinya. Afande Segirinya nkimanyi tuli musirikale. Nenze enkodo bwa afande. Era bwe nkusanga kukolera eni ya Uganda oba kukolera eni yaffe. Ziri bbiri. Eya Uganda yeno eno ye yaffe. So Segirinya naawe nkwebaza. Aba boda bwenna mu Uganda nga sosodde mawanga afande Segirinya mu batumide nnyo.
bakyali bange mubeere mu kiraasi. Aba stage y'eperu bambulidde enamba yammwe era ngenda kubagulya element buli omu. Bagiŋŋamba sometime last year naye nze siri muntu wakwekuba mu torch, siri muntu wakwemulisa, so element zammwe ngenda kuzigula nzibaweereze as soon as possible. Nafunye kasente kuba tubadde mu covid, nange mbadde mu abo bakyali bange. Naye aba boda mwonna afuna ka video kano kaweereza wa boda munno bagambe nti commanding officer afande nseegula mirambo atumira aba boda bulijjo nga tasosodde mawanga abatumidde. Naye mubeere nga muli tayari, mubeere standby. Tebagenda kuggalawo boda mu Uganda. Ekyo kino kankiddemu. Tebagenda kujjawo boda mu Uganda. Tetujja kikiriza. Ekyo nkibabuulidde. Aba boda ngambye tebagenda kuzigoba mu Kampala. Aba taxi nammwe ngambye tebagenda bagoba mu Kampala. Nja kukoleeza ekibuga omuliro. How am I going to do it? Very simple. Mbakuunako. Njabowa petrol yenna gwe mwagala. Mutambuze ekintu. It's very simple. It's a phone call away. Muwulira bulungi? Aba boda ne taxi tebagenda bijja mu Kampala. Bino bepanka mbu babayita emanju during covid, taxi bazigobe boda. Bakyali bange mwetereze. Kamanda ndi ku ground wendi. As we speak right now, nufuna messages wano right now. Abaana bali ku ground e Kampala. So ebya boda zammwe tebagenda zijjawo, ne taxi tebagenda zijjawo. Alaali numuteeke waako abiri. Ekyo nkibabulire. Bagezeeko bagambe nti bakitambuzizza mulabe ekiddako nga te support ennena. Si byakwewaana, soogera bwogezi bino ono gasiya volongoto. Nze siri wa volongoto, sitera kukola live. Naye mbabuulire boda ne taxi tezigenda kuva mu Kampala. Nze mbabuulire kubanga boda emu eriisa abantu 6 agivuga gwayazika nannyiniyo abo si 3 kakati ate gwawadde ekibaluwa babirimu ye baani be balya kweyo boda eki emu. Kali taxi eriisa bameka? Wano nabadde ndaba clips embalala bo batambula nga bwe baagala. Embala taxi zitikka gundi eno sorti TV yabadde yembalala. Kanteko esiba nani musonyo mukatono. Mpe mweda chika banana. Yako esi. Cheke mpeo kubanga. Nditonze na ibijja omuke. So embalala ewaabwe batambula. Kano kali katya. Kandabe kano. Okay. Embalala ewaabwe batika abantu. Batambula. Bakola ki? Batambula. Embalala batambula. Amabagala gaggalawo saa 6. Ffe waffe mu Buganda munansonyiwa sizze kwogera ku bya Kabira. Naye mu Buganda mu kibuga Kampala emiliyoni ze tulina mu Uganda sizimanyi muwendo. Naye toyinza kubeera awo gwe n'oggala bugazi kubanga olina emmundu. Nze bagayi nze mbasekerere nimbasekerera kubanga olina emmundu mbwoggaddewo abantu balime okufuna akawogo nga nange mwendi mwabo kubanga nange nina ebyange ebyekinaku mwenzija akasente nabyo bikoze ki obiggaddewo tewali tabbo. Naye muzeeyi weetereze jjukira nti muyingiza abantu mubajje mubajja abammwe Kabira zammwe bo bali nnyonyi private jet ne bajja ne balandinga entebe bo bayingira tebaba na covid bo bagenda waabweka. Omusajja omu gwe bayita Kuteesa Saamu Kuteesa takubanga na kummundu. Kuteesa tamanyi mmundu. Kuteesa ne bw'omuwaike 47 ayinza okumanya okusika obusetriga naye mugambe nti mundu giyiwe wansi ogikole service tajja kukimanya. Takubanga ku kyuma naye yali kufa yatigomya yonna nnyini kisaawe esente ziba mu kisaawe zonna zize amaliwa wonna kisaawe gonna gage
wabula mutomanyidde bakyali bange, mutomanyidde. Naye kamubulire akantu akajjo bwe tubadde twogera e New York, olwaliro actually e New York, bwe tubadde twogera mu meeting gye tubaddemu, ebibuuzo bingi bibuuzibbwa. Kati nganze ava e Uganda, nze mbawadde ata njiwa bwi kino kiriwo ekinewe kiriwo ekinewe kiri normally bwe mba ngenda e New York okuba ebifaananyi. Today I decided not to. Kakati baatuuka kukuteesa, Allah kiba subhanahu wa ta'ala, batuuka kukuteesa ebimwogeddwako sijja byogerako. Naye nsaba abaana aba boda boda bonna mu Uganda nga sosodde mawanga, mwenna mbeebaza okulemerako. Mukole kye mukola bakyali bange, temukola fujo. Ate mwebale nnyo omukulembeze okumuwerekera jjo okuva ejjinja okutuukayo mwamutusiza batuuke okutta muganda waffe mu mabira. Kiri very okay. Ensi egula mirambo nga n'ogwange mweguli. Nze ne bwenzikira nga ntuuse mu Kampala tewali tapu, naye ndiba ntadde ettofaali ku ekyo ekigendererwa. Uganda nje baddemu emyaka mingi mwekulidde, by the way. Mu America maze emyaka nozanga 3 genda kuwera 3. Sikuba kikopo ne bakuba kikopo bakyali bange, sikuba mundu sikekezangala ne bakekezangala. Ate ku international level tuli ku level ndala nnyo, babinirade niba tombolera tobalya bulinga nswa. So mbasaba nti mubere bakakamu, ekintu kiteredde, ekintu kiyidde, ekintu kiyuguma. Nze nsegula mirambo njagala babitambuze babizeeyo, naye mu December nga tanatuuka oba December nga atuuse mbabuulire ekituufu. Ngenda kupostinga tiketi yange y'ennyonyi. I'm going to post it ku Facebook. Ku nnyonyi kwendi ngenda gipostinga ku Facebook, and I will arrive in Entebbe nga nina abaninzi ng'ate si bannayuganda, ng'ate tebagenda kunkwatako, tebagenda kuntwala, they are there just to observe. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kano nkakoze njagadde nkayisewo kamangu mangu, segirinya gy'oli nawe kankwebaze. Madada Sauda madada kankwebaze. Bobi Wine kyali wange, mwana beeramu nga bw'okimanyi naawe kyali wange. Ono bodyguard we yani Edi Mutwe, nkwagala nnyo, mwetereze, nkimanyi kye muliko naffe gye tuliko. So mubeere kiriya era mube bagumu, kubanga ffe eno bakyali baffe bagambye dda baana bakakonyeemu dda. Ako nga babulya buwulizi seemola bwemoozi naye nga byebyo. Edi Mutwe webale nnyo, Sauda madada nkwagala nnyo. Ssennyonyi sikumanyi era sogerangako naawe ku bantu bonna abali mu people power, naye naawe nkwagala nnyo kubanga oyimiriddewo. Nkugambe nkutumirani nti ndikaani mwenna nze bensinga okwagala okutumira mu Uganda muno essaawa zino ezakakati eza live be ba boda boda bonna mu Uganda nga soswadde mawanga. Mwebale nnyo, mwebale okumbererawo. Nze afa n'enseegula mirambo nga n'ogwange mweguli. Ndowooza akantu kankakomye wano, ebiddako ate nja kubibawa very very soon, kubanga nina olukiiko ate oluddako baluŋŋambye lwanga 17 omwezi ogujja. So nzirayo nga 17 e New York mu UN, tubeeko ate ebirala byetwogera birimu amagezi. Seewaana bwewaanyi naye nga kyendi aloge atalifa alibaani. Uganda yaffe yawa. Bye bye.